Sebo. Ensonga eriwo ya musajjawo pastor Sebo. yeeganye omukolo omunaddiini ow'amaanyi ng'oyo mu ggwanga yavudde n'agamba nze nali ngenze kyalo nkyasiba omukolo ng'omugenyi omukulu. Ekisooka njagala kutegeeza bantu nti omuntu liwookula mu myaka ebiba bikusuubirwamu oluusi biba bikwatagana n'emyaka gyo, naye ate era waliwo abakula ne basiimuuka. Abantu bulijjo basobola okukula nga musajja mukulu naye nga yasiimuuka ng'alina byatamanyi nti byabaddewo ejjo, era ne bamugamba ono mutabani wo nga tamanyi nti mutabani we naga si wange. So naye njagala okulowooza nti pasita nga bwali omusumba byasuubirwamu okukola biba bituukagana n'omutindo gwaliko nga pasita, kubanga omuntu yenna akubiriza abantu okukola obulungi mu nsi ateekeddwa okuba nga ekifaananyi ekisookerwako nekisooka kituuka ku balala. Ali wano nabategeezaako ne mbagamba bw'abanga bwatu bwe yasazeewo ng'eddiini yaabwe tekkiriza kuwasa mukyala wakubiri ng'okyalina gw'oli naye gw'okyakukuta naye, amakulu oba otuuse kwagala kusiramuka, mwaniriza ajje tumutoze shahada ajja kutandika. In fact singa siki yali badde ajja nitubanga tumutoza shahada atandika okusaala, alyongereko n'owokusatu n'owokunajjuliza eddala tumanye nti Hajji Bujingo. Otherwise ebyo byatandise okukola bigenda bijja musuula nze bwe ndowooza. Abantu bagambye musimanya looya yamuteddwa okwogera ekigambo ekikuba looya yamubulidde ekyokwogera. Nze ebya looya byali badde ebbali, kubanga newa Katonda togenda kuwoza looya. Looya si yagenda okuyamba maaso ga Katonda. Ekyali badde kituufu ekyokwogera bagambe nawasizza omukazi ngenda oba namutadde oba nina beera naye kansira mukerumu, okitegeera ekyo akikola yeweeyo agambe nti abakazi bange bonna babiri mbakola ki, mbagala, obeere nabo ng'obaagala babiri, tumanye nti ekyekyo. Otherwise ebino ebintu by'okutubuzaabuza omukolo bw'ogukola ogukoze abantu babadde ku mukolo ate nogana onajja kukyala bukyazi ng'omugenyi omukulu. Okay, tusobola okugenda nakyo nga bwendi ndowoozayo, naye tulowooza nti tutuuse ensi awo tetunnatuukawo tubuyiguyazo tuuka ku leve eyo. Omusajja ono alina endiga ekiriku nnyo, tofaayo wamusamuzi wayo. Omusajja alina endiga nnyo. Endiga zino oziwa magezi ki? Kuba ndaba ekkubo gye tugenda kati. Ndowooza manyi ffe mu Buyisiraamu waliwo khalifa, waliwo mu baali bagoberera Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga amaze okufa, eyamuddira mu bigere bamuyita Abubakari, ng'agenda kukola omulimu gwe gumu mukama we gwabadde akola Nabbi wa Katonda. Naye bwe yali ayogera ng'akuba ebirayiro bye okugamba nti agenda sumba abantu ba Katonda n'okubakubiriza okukola obulungi mu nsi, yabagamba nti fa in ahsantu fa'inuuni, bwe naba nga ndongooseza mu nkola y'emirimu gyange munnyambangako, abakulu tutambulire wamu. Wa in asa'tu faqawwimuuni, bwe mbanga mulabye ng'akyamye nga byenkola tebijja muntereezenga munteeke ku layini. Nyagala okutegeeza mukama wange, mukwano gwange, wali mukwano gwa mukwano gwange Sekamuzaata, era byali badde agamba byenkugamba, ky'olina okukola ekituufu ky'oba okola mu myaka gyo. Otherwise n'abaana abato abazaalirwa bayinza okwewuunya by'okola. Omusumba by'olina okukola by'oteekeddwa okukola by'oba okola, tusobole okuwangaala mu nsi eno bulungi. Abantu bano b'osumba balina levo kwe bakulabira, naye banaatandika okulaba mu kantoolooza oyo. Ekyo kyobula ffe mu Busiraamu tetukirina. Tomalaga tuvuga oti bya kisiru. Tetuli mbuzi ffe, tetuli ndiga nti ng'endiga bwonga bwogaye nti endiga ezo ez'abasumba abamu zo bw'olabanga munnange nga alina okugoberera bugoberezi, ffe si bwe tuli. Tugamba eno ensi gye tuwangaaliramu bw'oba tebagambako oba tulina gy'oba wangaalira.
endiga zigamba yateekamu bbiro mu lubuto bamulako lumu ng'alina olubuto bagenze emyaka ebiri teri kafaayo ezo nsonga zaabwe munnange ebyokuzaala byabaagalana babiri omu ayinza obba takola oba omu ng'akola obanga bakola obanga tebanatuusa kwagala kuzaala bwabanga tanatuusa kubanja ye ng'omuntu tumulekera eddembe lye tanatuusa kwagala kuzaala tebanatuusa kwagala funa mwana oba oli awo n'omwana ayinza oleeta ebizibu ayinza okuleeta ebizibu eyagenda okukyala obukyazi n'abanga so njagala okutegeeza eggwanga ne musajja mukulu oyo ndowooza emyaka gy'oyingidde fe mu busiraamu bagamba nbalaga 40 omuntu aweza emyaka 4 falyastahi min Allah kwatibwe katonda ensonyi fa innahu yastahi minhu kuba ne katonda abakwatibwa ensonyi musajja w'emyaka 4 okulabanga otandise okudda ku baana b'essomero okyankalanya kitegeeza nti obwongo bwo obwako ekyamu myaka 4 otandise obuzaabuza abantu byokoze obyegaana kitegeeza nti tulabanga eyabuuka emyaka olina byewabuuka nga bwagambye nti yali agenze kukyala tomanya munnange yandibanga yali agenze kukyala n'ayitirawo ne bamuwa obugenyi obukulu naye nga tulowooza nti si byalina okukola ebyo ayogere ekikyatekedde kati munnange fe kibula nze njutiza nnyo obusiraamu lwaki nti nabbi Allah yagaa nti kuntum khaira umma Qur'an yetugamba nti mu abasiraamu muli ekibiina ekisinga obulungi ukhrijat linnaasi ekyavayo eri ebibiina ebisigadde byonna ebyabalokole ebyabasevenisidde ebyabaki ta'muruna bil ma'rufi era ke kawayiro kenneekwatako nga mubabuulira okukola obulungi mu nsi muno watanahawuna anil munkari era muwaziyiza okukola empisa enkyamu n'okuba nti bafeera abantu nga bekwese mucyo beerimbise mu kyokuba nti babuulirira abantu kukola bulungi mu nsi watuminuna billah n'okubagamba okukkiriza katonda mu nsi eno so njagala okugamba nti bw'obanga bwakisha ku makya ensi neemanya kubanga katolu bwama namulaba nalaba mukwano gwange katolu bwama namujjako n'interview ko nakubadde n'agamba ebisobola kumana kintu ng'ekyo ekyali kirina ekikulu ekyo myaka 5 ekyo kikyamu omuntu obutajjukira gye wava oba ne gy'olaga totegeerayo abakyala abo babagumira ne babazaalira abaana nkyogera nnyo abakyala abo babagumira najja ng'obulamu bwe yeesaddaase kufa ne bamusala ekiso ku lulwo naye n'omala omukaddiya n'otandika owooza nti yali kikulukuto nga wali omwagala wasulanga naye n'omuyita bebi kaliko akaseera nga mweyagala omukwano gwali gubasaza mu kabu naye tukugamba era njagala okutegeeza ono omuwala nti munnange gye binakira katonda abasaasire bw'abanga yasalawo bw'atyo Suzani Makula n'asalawo afumbire omwami we nga kubanga toyinza kuŋŋamba ebyo nze era bannanyimba kuba mukazi n'ojja n'oyogera mu bantu nti wakyala bukyazi ng'omugenyi omukulu nga wajja kumpasa n'oyogera ebyo Allahu akbar omusajja wayetaasizza kumusiba kuba okkirizaamu neera yakyala wakuli musango basokusalira tomanya munnange yamanyi nsonga ze ebyo byonna biri gyali ffe tubirimuddiza yamanyi naye tumugamba nti aleme tumugamba ayakolere byateekeddwa okukola ng'omusumba abantu gwe bakoppa abantu bafune kubanga endiga zino kyokola leero enkyazi kigenda okukola nti nga omusumba bwati bwe yakola omusumba nga yakola bwati ne bwati so tugamba tusigale nga tutambula bulungi bwe munaba musazeewo okuba nti mututambuza bulungi naffe tujja tambula bulungi ebigambo byange oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo